wamu n'okusima wano munno yakwata obukadde 10 n'abukuteekamu nga ne mu famire yeewammwe ne bwe mwekuŋŋaanya ekika kyonna teri yali akwatidde kuwadde 10 naye olw'obutasiima mwana tubemwe walaze saha naye gwe kasajja gwe bwavu bwe bukubonyaabonya egyo emizimu gye wabaddemu ago amayembe ge wabaddemu ge gakubonyaabonya bw'obuutya ogira okwasamiranga kino amanya egyobikulira ebinyu nga walumba ettanda toyina makesi singa atabukidde liripazo ku ntalo oba olutalo olugenda mu maaso wakati we ne King Saha. Bano nno olutalo lwavudde kuva mu bigambo ne ludda mu kuba nga beeyimbira ennyimba nga beeyogerera ebisongovu. Era liripazo ye avuddeyo ne mu luyimba n'aba ng'ate agezaako okunyonyola mbu mu bigambo by'oluyimba ebigambo lwabadde lutegeeza. Mu maaso nja kuba nga nkuwa ne King Saha ng'azzaayo obubaka. Ntalo lwa bigambo ebigambo mba njogera kyovula banagambye sempalo omwogezi w'oku mikolo mu mbaga y'embaata gy'oba n'oweewa endago wali otegeddeko ssebonzi ti yenze mukasa anti okuma byoto oyo bamwe ebbanga libadde lingi n'okusoomoozebwa nakwera kubadde kungi boyi twogedde bantu banatwala ntuli boogezi no more talking less music speak buli kyoyagala okuŋŋamba kyonna tuyite mu lukoba ku lukoba munnamasaka aleeka kunyenyeze gita otegere kati buli kigambo kyogerebwa twagala lukoba ku lukoba era bwombuuza ebyokwogera sibirina obanga gamba kabaka tasobola lukoba gwe buli ayagala olukoba gye nakunyonyola byonna negamba todduka tokwata mayinja twesange mu katale mulembe mutebireka kunyenyeza empale njukunyenyeza ogirabe wetekena abaana bewagale kankukeesa ekikiri otegeera so kati ndi mu lyrics nga bwe nazikuwadde buli awulira toyogera bigambo tetuli bannabyabufuzi tetuli ba content creator zomanya abantu bajja ndowooza obiwulira ate era byonna ng'onamaze okutu explainingira oba oluyimba mwaluwulidde olwa liripazo ne King Saha yamaze n'abanga amuddamu era nga naye amwogerera ebigambo. Sigenda kukyajinga fala mumanyo yalippira fala oyo fire bamukukyajinga fala emyaka gye twalabira fala tetubangako mikwano fegya fala tetulowoozangako nga fala tetuyinza kukyajinga fala lutalo lwa fala tetulwana fe ntalo za fala tetuyinza kukyajinga fala sirina ze budde bwa fala njogera ntya nze ne fala oyantawanya gwolaba fala bomba nkitegeera naye nga womanyi nti mu lutalo tubaayo ne banyomberako mpalanirako tonkwanirako era munnange waliwo omulala eri oli asoose ayambalidde liripazo ate ono ye ayambalidde King Saha abanaffe bibino buka atanaaba ono King Sahala simanyi King Sahala gwe bazaala ekigungu nakulabye gwe King Saha n'omutwe gwo ogujjudde egundi ogujjudde obukyafu King Saha tosinga bebe kulu kitiibwa mu ggwanga muno King Saha tosinga edikenzo mu ggwanga muno King Saha tosinga jeze kabiliyoni mu ggwanga muno King Saha obadde okimanyi nti waliyo biseera nga ebyobufuzi bino biwedde ng'ate gwe osigadde mu music ng'otwetaaga King Saha ogenda kwesimba wa tukitegeere nti oli wa munnabyabufuzi tukusabule na munnabyabufuzi kubanga ovudde mu music oli wa music naye bannabyabufuzi obafuukidde entebe obafuukidde akabasi nakuwulidde olumba omuntu w'entebe King Saha nga weerabira mangu abo abantu bawalumbye ab'entebe sibe baakota ku siini nkujjukize n'omwaka
bwe bakutegekera upcoming sinebiki ne tujja tukuwagira nga tonywa njaga ebyo biseera bali tonywa njaga ng'onaaba ng'osenya n'okusenya ng'oli muvubuka munene lumunja kuleeta ekifaananyi kyo wano ng'onyirira okuba batandika obutanaaba okuba batandika obutasenya okuba batandika okunywa enjaga ekutwala sinayi gwe bamweyana bwe bana empewo y'abamweyana yagambako nti olina kuvuma bantu olina kuvuma Kenzo n'oyomba ne Kenzo buli muyimbi oyombye naye buli munnabyabufuzi oyomba naye ekituufu kyo nkimanyi nti owagira Kyagulanyi maama buli anaawagira Kyagulanyi anaavumanga buvumi bantu naaba alina bizinensi y'okuyimba yo badde okimanyi tinsobola okuba nga njagala bebe kkulu gw'ovuma ng'ate naawe nkwagala nga ndi muwagizi wo okitegeera lwaki ovuma abantu lwaki ovuma ababaka ba paalamenti bw'oba ogenda kwesimba wani akuganye genda weesimbewo bibyo Kingisaha bw'oba tonnaba kujja Manisuulu yambizizo bw'oba ng'oli embizizo nga zikusudde eddalu lyambizizo va ku bantu Manisuulu va ku bantu gwe wuuyo Kamiliyoni n'ogamba afe oba okitegedde Kamiliyoni n'ogenda okumulaba Kamiliyoni n'aggoba ne baggoba tewalaba Kamiliyoni obadde waakamuvuma kati ate ogendayo ogambye entalo ziri ku app eno naye ffe nga tujja kubanga byonna byonna tubikutuusaako era ffe bwe tuli okuba nga tugakuweereza bo be bamanyi ebyabo bye bafa era be bamanyi bajja kuba nga babisootinga batya bigwe bikomenkerezebwe naye anyway nga bali bayimbi ndowooza baba bafunamu oli waafulumya oluyimba ne lutambula n'afunamu oli n'amuddiza ndowooza kiba kibayambako kubanga beekumira mu industry bwe batyo nga tweyongerayo ennaku olwaleero fena tumanyi nti mazaalibwa ga mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mu bintu ebimu ebisinze okuba nga bikwata abantu mu babiro ebintu ebimu ku ebyo ebintu bingi ebibaddeyo naye ebimu ku ebyo ebisinze okukwata abantu omubabiro be ba Foot Soldiers Army oba ngiyite Foot Soldiers Army abaana abo boogezezza abantu ebirimi kasooke nkutwaleyoko oluvannyuma lw'abaana abo okuvaayo nga bali organized we batyo nga woobalaba eyasse nga banekanese mu bwambalo byabwe ebyalwedde ebyo ba Foot Soldiers mubadde mu bangi bonna nga bw'obamanyi ba Olivia Lotaya be bamu ku abo bulaba waliwo omwami avuddeyo n'agamba mbuye atiddemu mbu abaana bano simanyi baba exposinga comments zibadde awo nga tuwaleyoko baganda tulaba ne mugamba nti tulina ebigambo naye ku luno nange bimpeddeko ku luno mpulira nga amaanyi sikyalina maanyi gampeddemu ndabye vidiyo ne mpulira ng'enjoka zinsala nga bwengenda mu toyi bwengendayo bwenvaayo mpaka nakati mpulira n'amaanyi mu magulu gaweddemu baganda bange bino sandi byogedde nebambye abamu mbasanga maimani mwana chechi olwakuba nnyo pulezidenti nenze oba toyogera ku pulezidenti biri ebigambo byebirala mwana binkolera nnyo biki ebya sipirikyo ne mumbonga kwambe mbatunuulira mwenna tulina ennaku y'amaanyi abamu bakyalina mu makomera babagamba bayeekera abalala babakkirizisa emisango nga tewalina bujulizi yadde mwe muleesa obujulizi mwenna mwambadde engatto za desert za brown abamu kumwe mutaddeko n'eryama buli bwerimenti we butyo
Yenne yabadde mu nteekateeka eno n'akwata n'obutambe bwammwe n'abusharinga muntu mubi gye muli. Muntu mubi gye muli. Kituufu you are removing a dictator, but we are not told who is that dictator. You need someone to tell you that the dictator is Museveni. Kirabika muli bapya abasinga awo. Slogan yeri nti bino bya ddala kireka temugimanyi. Temutera wuliranga Bobi Wine ajogera. Baganda bange buli yalabikidde mu katambi. Your 2025 is not bright. Your 2025 is dark and black. Baganda bange babakozesezza omuzannyo omubi. Babakozesezza omuzannyo omubi. Simanyi nawe muyinza kwetereeza. Kikolwa kibi nnyo kye babakozesezza. Kibi nnyo. Bwe bubi bw'obutaba na byakukola, bwe bubi bw'obutaba na mirimo, bwe bubi bw'obutaba na bazadde bababuulirira, bwe bubi bw'obutaba na mikwano mirungi. Blaze ekikolwa kibi nnyo. Eno muvumbi. Gw'olina futusooja ow'erinnya gw'omanyi wali awo. Golooza lwaki bayiri mutwe baani sibe balabikidde mu butambi awo nga babakomandinga. Bakirewo kivumbi batawa lwaki sibe babadde awo. Chairman Nyazi yajjidde na mu ovulo ya white. Baganda bange. Ndowooza obiwulidde munnange si bigambo byange era nga tukyali ku birthday. Ekintu ekirala ekyakutta abantu omubabiro ye musajja mukulu Kapereru Photos yalese embuzi n'agabira omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti pulezidenti njagala abaana embuzi eyo bagirongose bulungi bagisale bulungi nti bakugiremu omutima n'ekibumba bakikuteere ku sowaani nti oba embuzi onaalya mucomo oba onaafumba gwamanyi. Tetulina kye tulina ffe bannansi kubanga bwe kyetulina bakitwala. Kalibeere ettaka, kalibeere kika, kibeere ki bakitwala. Bannaffe bafudde naye nga bafiirira ki kubeera bulungi. Nsaba Katonda oyo ali waggulu w'ebire akunkuume akuwangaaze ekirooto kyo kyoyayaanira okutuula ku bwa pulezidenti. Saba Mukama abukuwa obutuleko. Nenebaza mami omulungi webale kuuma pulezidenti waffe webale nnyo webalire ddala. Embuzi eyo ngikwasa muganda wange abasajja bagikubaagire bulungi nnyo ekibumba n'omutima babikuteere ku sowaani oba owute kasupu oba olye kabuzi akookye. Mr. President mama w'abaana asize naye embuzi eyo ngijje wala nnyo gundi embuzi temugikka olwagamba ate nwadde enfu mwana sibyagala ebyo mubikwata bulungi. Mr. President nkwagala nnyo ebyagala singa tobadde mpende nandibadde sirina kyendi essuuti eno gyolaate ennyambadde Bambi ogwa mulazi omukwano omugambye bambi sayise na mama Trump naye nga kuleetedde mutima mulungi bakulongoseze okalye. Wow, nange ekyo ekirabo kyamuwadde. In other words ekirabo kyamuwadde ekya birthday. Nga tukyali tweyongerayo oba nga tukyali kwebeera nga tukyali mu kibiina kya NUP. Mawulire agaliwo aga Alex Luswa Luwemba. Omuntu kennyini yagambye nti yali amugambye teyeetaba mu kaadi mbu Honorable Segirinya yamuloosa n'agaana era agamba mbu yamukubiddeko ng'agezaako omunyoyo n'amugamba nti munange biveeko lemu okugenda nga independent. Mbu nabyo yagaanye. Okulangirira kwange kujja kuba lwakuna abantu okubategeeza my next course of action lwakuna mukama wange. Ku lwokuna olinayo ekirangiriro ky'ogenda okukola? Ku lwokuna sebo. Olwogenda okunnyonnyola lwaki tobaddewo wano babulira ekyozange. Ebibuuzo byonna nja kubibabuulira. Twayogedde ne tulemagana nga mulaga mujja independent.
ne twogera ne mbagamba don't attempt okujja independent ne mundaga nti temukiwulidde mujja independent musobola owangula bwe mutawangula ow'NRM awangula ne mbagamba nange nabagamba mu kusooka temugenda mu kaadi mujja ku independent first time ng'omufu bwe yakindoosa abaana bakulembere bannamwandu badde emabega maama adde ku kkono mutambuze mwabigaana kati byonna mbirabye nga bwe nayibagamba olwakuba mu kusooka tewaali bujulizi nti nayibagamba ensonga lwaki mbireese mu mawulire olwaleero twalemaganya olunaku lw'ejjo mwe mulaga mwagala kujja independent kyemwagobereddeko kimu mwadde mwagala kukola press conference ya mbiro ne mbagamba don't rush musooke mutunuulye mu buli nsonda mulabe ekivaayo mukole press conference nga mumanyi we yatuttako Luwemba bw'obanga ddala oli w'amazima layira okuswaza bazadde bo layira okutta maama wo Luwemba sakkubirako essimu nga Ssejjirinya anaatera okufa ne nkugamba nti byonna byendaba kubanza omuntu bwe muloota ng'omuntu oyo tubadde tuyina ekitugatta buli kye mulootako ebeera direct message Luwemba nakkubira essimu ne nkugamba genfuna wano musajja waffe tagenda wona naye mweteeseteese mutya ekifo ekyo obutakitwala Luwemba layira okutta bazadde bo basaakigamba ku ssimu enkeera Ssejjirinya ne bamubika ate nga daatidde Ssejjirinya yali akyali mulamu layira aga Katonda basiwe kyali Luwemba negamba mwali badde mweteekateeka ng'omuntu ono tannafa naye kennyini n'abasemba Luwemba yaŋŋamba ne Godfather naawe oli mukwano gwe oba jangu alonde mu ggwe nengamba look at this idiot Luwemba okakasa waliro oyo yennyeri y'omusajja oyo osobola okumbuulira lwaki wali weeyita Mr. Kawempe ng'ate gw'ojjanjaba ye MP wa Kawempe osobola okukimbuulira Luwemba bagenda kuzannya malisi n'ebyobufuzi bye byonna babyonoone babitemereko ettaka aga Katonda mu ggulu tolidda ngulu singa ojja independent nabibagambye kambiteeke ne mu kamera wano. The problem is not NUP. The problem is Nalukola. Nalukola ne NUP yamuwadde kadi nga temwagala. But Nalukola is a big threat. Nalukola is a new threat on the block. Singa NUP teyamuwadde kadi najja independent ngegiwadde oyo simanya umalumagala simanya foto soja biki. Yabadde ajja bagatta mwenna n'NRM yakaba kubire mu Kawempe kube mu Kawempe ya mputtu yetegerera DP ya Sebagala naye agamba semwogerera ebiseera bye yalinga ya amaanyi Kawempe North yali efugibwa we NRM FDC bwe yalinga ya amaanyi nnyo kuva 2001 Kawempe North yali efugibwa wa DP Latif Jipamu we yajja mama Mbabazi ne go forward ye kinta buli awo buli omunga alaga nti manyi Kawempe North yali efugibwa wa independent Kawempe North ne politics wayo wanjawulo luswa toyina oyita wali oyitawo luli nga family ekuli mabega family yagano kwegattako mujje mwenna mu kadi wawa ani agireeta kati lage mu mulibomu temugenda yitawo naye political career yogenda kubogizise yonna bana abasajja omutima gwe baalaga mu kuziika Ssejjirinya balina omutima ogutemerako ebyobufuzi by'ettaka mu kalulu kano n'omukazi owuwo n'anoba n'omwana owuwo n'akwenyinyala bino nze mbikubuulira zize mbabuulirira nga temuwulira naye buli kye mbagambye kyonna mukirabyeko kituukiridde olwaki nali bulaaza wa my brother yafa kati mbabuulira don't attempt to make that mistake of becoming independent. Agaka tunojja kubulwa ne wonywa amazzi mu Kawempe. So biwulidde munnange si bigambo byange naye ng'oli ku NCK TV munnaffe obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking amawulire gakyali mangi nnyo nyini ddala bugambye nti gwe tuula butuuzi kalira nywera ebisigadde nja kubanga mbikuwa mu bujjuvu bwabyo naye abaffe
olunaku lujja kuba lwankya yabagambye ejja kuba lwakuna lwagenda okuba ng'alangirira ekiddako naye ate abantu bavuddeyo kumuwooninga nti yandibadde abyesonyiwa ne yeesimbawo ku kifo ekirala nga kye yali ayagala nga mukama we wali nti Biden bwe yali ayagala oba kya kansala C5 bintu bwe bityo bamugambye nti ekyo ayinza okuwangula bino aleke abyesonyiwe munnange nzikiza mbe nga nkwerekereza ekyokuba nga nkomawo n'amawulire mangi nnyo tovaawo